zanange ogenda no kunsubwa to love me you make a history girlfriend bana omwana alina ensonyi ono muyimbi dakayimba nawulira abulamu nga buteredde oteredde nteredde anyway mukulikeeyo mu bulango abalabi baffe mukulikeeyo nyinyi ddala tugenda mu kati session eyokubiri olidde ki nejasooka okutumirako jasooka entumirako abantu mu byalo ebyenjawulo kati ngewaffe gyensula enansana baŋŋambye batumbudde bonna baŋŋamba ewaffe Busoga batumbudde bankubidde essimu abantu b'omu Kampala nogezange Namasuwa bankubidde batumbudde n'olwekyo tubatumiddeko mwenna abali FBS actually n'ab'Eganda omanye abo balabi baffe nnyo baku TV abasula Eganda abaku maduuka eyo ab'Enansana nange batumidde munnange bajja kukuba bbomu serebo olina okuba nga omanyi anyway ab'Eganda ab'Enansana ab'Entinda mwenna tubatumidde ate mwebale kwekuma ku FBS TV anyway tugenda tandika pikiga amasimu kuba amasimu go mangi yes mayitirivu nnyo batukubire ku masimu mutubuulire ki ekiri eyo olidde ki olidde emmere ki mmere ki ekuwoomera n'olwekyo mutukubire ku masimu mutubuulire mmere sigyokaka hello Wanji ndi bulungi ate gwe kikwano webale siima munnange kamukuba oyogereko naye ddiya nzigunze n'omutegeera olimba kyembuuza nyabo mbadde mbuuza bayimbi ki bomanyi abayola ebigere babuulira timu Banyarwanda Kale baby kale itu hello Paula Wanji wale dia manya ne dawozi gwani kale dia webale hello Paula yeah kale nawe jebaleko manya ne dawozi gwani okay Maria boli mu kitundu ki omukono okay yali diwa ndi mugambye ki kale nawe wali ndi wano nnyabo ogamba otya kikukubidde nekyembuuza nnyabo olidde ki Bambi ebera healthy kyolidde kirungi nnyo it is a healthy meal kale dia webale nnyo kati kwate kubalala hello awalai kati wange tomugaba ndikiriya
Eche kiriwo taata? Mbuuza baba. Wanji? Avuddeko airtime ete mwana naye walayi gwe. Hello. Wanji? Naye amasimu go mangi munnange aha? Mpulira. Hey. Hey. Ngege na toke. Abana bawulira. Hello Kaula. Kale dia amanya na dobozi gwani. Okay. Ngera kwa kanamba. Okay. Nawe oli muyimbi? Hello. Eno simu esembayo ddala. Yeah. Kale nawe gye balekoddia. Kale amanya go gwani. Okay, atatuwulidde kya what are you what are you katulabe kyalidde otatuwulidde. Hello Kaula. Wanji. Ndi bulungi darlings ate gwe amanya ne ddoboozi gwani. Okay. Walidde mmere ki? Walidde kaki ekyemisana? Aha. Oh, aya bless. No mchele. Kale, webale nnyo. Abalaba ABS TV soko mujeko abalaba ABS TV katugendeko break ati ninyo tukomewo tulina ekimyula. Yeah, tulina ekimyula. Ate waliyo ekipya ekijja. Tumulage ebiriyo. Ekitegeera. Anyway. Lero ABS TV amanya n'eddoboozi bampita Yaledi producer Yaledi owakaleeta ennaku zino bampita kaleeta nine mwana muwala ono ekimyula akyetaaze Kamila ekimyula. Kamila young boss lady. Ndoza abasinga mumanyi lwokuba nali mbuze nga ntambuddemu. Kati bagambe tukomeddemu mu swing full. Yeah, nkomeddemu mu swing full. Nikola n'embaga. Tuli ku ABS TV bannange tuli wano ku ABS ayagala akayimba konna gusitaba busabi kayimba kubesimu osaba akayimba amanya twagabagambye ddala mu gabagambye. Yes, amanya twabagambye. Nze bammanyi kati David Diplo. Yali Diplo nedda nerabidde mukwano. Ate David omuntu yagala muleta ate munnange omuyimbi olwokuba mwagala nnyo. Amanya tuyimbira ffe abakazi akayimba akatuwoomera. Akayimba kikonyumirwa aka David. Mumba zange. Munange kati Yali Diplo abasinga bandyagadde mmanya industry eno ogiruddeyo bbanga ki? Abatulaba amanya nga bagambye Yaledi industry egiruddemu ebbanga ddene okuva najja mu kibuga ndi mu industry nga tukuba miziki tulina group gye twalingamu bagira UB5 ne tukuba endongo awo gye naava nengenda mu studio sesaawa zino kati ndi mu studio n'okuyimba
Ochikuba, chisabula. Chisabula nkubidde abayimbi bangi. Walukaga, Damani, Evanizi, David Lutalo yene wesogera ye mukimanyi. Rabadaba, DJ Michael, bangi nnyo Mr. Kisema bangi. Sinza bamalayo. Actually basabudde ddala kulende bangi. Kati ekirala tulina ngambo zetuulireyo wabweru. Simanyi mbu ngambo ki? Mbu mukamaawo taata wammwe yadda mu kyalo yagenda Lweru. Kituufu? Nti yadda mu kyalo? Mu yagenda Lweru. Tabakyamulaba mu kibuga mukabala takyaliyo ne studio takyaliyo. Nedda ekituufu kiri nti agenda n'alimako bwadda bwagenda n'alima bwadda kubanga mu kibuga tebikyatambula. Okuyimba tebannakugula era tusaba bannange mugulewo okuyimba. Kati ate mukyala yamutwala oba yamubalekera wali? Omukyala we? David talina mukyala kati. Era oba omwagala? Kanze ndi mufunvu. Ngamba atwala amawulire. Nedda. David talina mukyala kati bannange abakyala bali eyo mukimanyi talina anoonya. Alisingo alisaaki. Okay, yabagambye mbu yagenda kulima mbu. Kulima. Yagenda kulima. Digging, yagenda mu farming anyway, short form. Yeah. Anyway, kati nechi. Nenjagala bannange tukubiriza abantu okwekuuma corona. Tulina okwekuuma corona. Corona gyali ekituufu naffe kati mpaddewo distance bannange. Corona gyali twekuume corona n'ekirungi eddagala lyazze nawulidde vaccine yazze. So n'ekyo twekuume mpaka banaatugema. Kimanyi tubulayo omwezi nga gumu tugemewe ffenna. Twekuume twegeme n'abantu abali emmere bannange. Ginaiteyo naye ng'obukyafu bususse mu ziwoteri bannange mukuume ebifo nga biyonjo abantu balwala. Actually kituufu. Olwaleero mwafumbye kaki gwali eyo ali kulaba ABS TV ssaawa za 7 obudde bw'okulya walidde kaki ekyemisana we tunaba tukomye omujja tugamba mu masimu olidde kaki olidde empombo olidde kaki mukono gwange walidde ekyemisana. Nze nalidde munnaye emmere yange muwogo na bijanjaalo. Awo kirungi nze nange nalidde kawunga ennyama ne sukuma wiki kuba yemmere gye nsinga kwagala. Oyinza onyira bwotyo ng'olya kawunga. Nze nsinga kwagala. Kuba nakoba miceere biki ekyo twazirya waka waffe tunabikoowa. Okay. Bannaye n'akawunga kalungi mulaba omwana wanyirira. Akawunga mukalya ennyo n'ebijanjaalo. N'olwekyo katugendeko mu break tukomewo temuva ku ABS TV.